and he gave us a number of cases omulamuzi yawa emisango egisaliddwawo ng'omuntu taliiwo. Mumpulira. Ekirala bw'oba omanyi ti watta Desire Mirembe lwaki odduka era mwenna mbasaba mutayipinga aka hash justice for Desire Mirembe ye hashtag. So kyekyo omusango guddamu next week on Monday. Those of you living around Mukono mbadde mbasaba mubeereyo in big numbers on Monday. Mwewuliremu mwenyini mugambe Gashumba byatugamba ge mazima. Those of you living around Mukono, the case is resuming again on Monday at 9 a.m. Yes, trial judge omusanga agulira mu Chief Magistrates Court e Mukono. So when you are in Mukono, ask for the Chief Magistrates Court. They will direct you there. Mumpulira. Kakati kansire ku nsonga manje mwagala njogereko ennyo. Eggulo. Yes, thank you. Hashtag Justice for Desire Mirembe. Justice for Desire Mirembe. Webale nnyo patience. Bw'oba uli ati Gashumba muvandimwe tomwagala okola ki ku page yange? Okola ki? Bw'oba uli anti bugingo tomwagala eggulo lwaki wasiibye ku TV ye ng'otunulira embaga? Ffe twasiibye mu kweyagala bweyagazi, twasiibye ng'ennyange. Gwe bw'oba owulira nga toyagala bugingo ne Susan tomwagala toteekako. Simple. Nze ate gwe mulaba ngezaako okubeera civil, but I can be brutal. But temukimanyi nengezaako okubeera civil because I was raised by a strong Catholic woman, the woman that instilled values in us, my mother. Kusige, my mother yatukuza tulaga empathy, okusaasira. Okitegeera era ebintu ebisinga byenkola mbijja kuye ne jjajjange. Daddy wange ye yali tiger, yali bad news. N'ekisa kino kyemulaba n'ekyennyina kiva ku maama wange n'okusaasira. Mumpulira ndowooza. You get it? Nababuuza ekibuuzo kiri kimu. Oba Mafio Kirabo si yatta Desire Mirembe yategeera atya omulambo gwa Desire we gwali? Simple. Ekyokubiri ye muntu yasemba okulabya kakoko ne Desire ku hostelo ye. Ekyokusatu yeewaako obujulizi. He confessed on a video in 2015. Yeewaako obujulizi nti ye yatta Desire Mirembe. Trial judge owe Mukono ne admittinga obujulizi obwo as an exhibit. Kati bana abajega abagamba mbusimanya bali bamutulugunyiza batya. Nze olaba ne bwendi wano ne bantwala kaakati ne banteeka ku mpingo ne bampanika ku makomera g'empulira CMI geyina ennaku zino. Sisobola kwogera byesaala byeggulo. I can't. Bayinza okunkuba paka kunzita. Ekibuuzo kiri nti bw'aba si yatta Mirembe, Desire Mirembe yategeera atya omulambo gwa Desire Mirembe we guli? Ekyokubiri oba si yamutta lwaki yadduse? Ekifembayo lwaki famire ya Mafio Kirabo omutemu mu kifo ky'okuleeta omutemu yasazeewo ne raisinga million 15 eza bail? Yes. Waliwo ngamba nti Abanyarwanda tweyagalidde mu nsi eno, tweyagalirewa Uganda yaffe naffe abavandimwe. Ekira mu Uganda temukyalimu Banyarwanda, mulimu bavandimwe. Abanyarwanda bali eri Rwanda, bali in the Republic of Rwanda, and their president is His Excellency President Paul Kagame, a certified general. Ekyo nakyo tulina ekyogerako. Certified. Oba omwagala oba tomwagala, he's a certified general. Kubanga alina rekodi abala gye mutakolanga. Yakube mundu okuva Luwero paka Kampala ne bawamba Kampala. Nakube mundu okuva Kampala paka Kigali. Nakube mundu okuva Kigali paka Kinshasa. Kati webota muyita a certified general bono muyita ki? Yes, you may disagree with him, but he's a certified general. So Abanyarwanda, they are in Rwanda. In Uganda we have abavandimwe. We need plan B for Mafio Kirabo. We are going to get that idiot.
notta omwana w'omuntu olw'okuba akukyaye olw'okuba akuleseewo. Buli muntu aleeta obukyayi ku bavandimwe ng'oze ku peegi yange nga nkubulookinga. Bw'oba totwagala tojja ku peegi yange. Yes, bw'oba totwagala tojja ku peegi yange. Bw'oba totwagala ate ne bw'oba totwagala Katonda atwagala. Si gwajjayo enjuba. Nze ku nsi kuno abantu abanjagala kasita mbeera nga balina okwagala kwabwe bali babiri, maama wange ne Katonda. You get it? My mother loves me so much. Ne Katonda wange ankoledde ebyewuunyisa. Owulira. So if you are not comfortable with us, simple, genda ku page endala. Wama webale nnyo Susan nti abavandimwe ne Buganda we can all live je. Mukama akuwa omukisa. Abavandimwe ate mu Buganda mwe tusinga okweyagalira. Ssaabasajja Kabaka atwagala nnyo. Tuli mu Buganda muno tweyagala era ffe tulina buzibu ku Bwakabaka bwa Buganda. We tuligwa Kabaka waligwa. Ffe tugamba nti Kabaka waligwa we tuligwa nno, ffe tusooka okugwa. Yes, Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi yalonda mu history ya Uganda n'alonda deputy speaker wa Buganda nga Dr. Higiro Ssemajjege omuvandimwe. Obwakabaka bwa Buganda bwatusenza. Obwakabaka bwa Buganda butwagala nnyo. Situlina buzibu n'Obwakabaka bwa Buganda era Abaganda tebatulinaako buzibu. We've lived with them. Jjajja wange yajja 1922 n'asenga mu Buganda. Twamuziika Masaka, tatange twamuziika Masaka. Ebijja byaffe byonna biri mu Buganda. Wangala Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi. So ekya Matthew kirabo nkimaliriza. Omusango guddamu ku Mande e Mukono. Yali alowooza nti okudduka omusango tegujja kuwulirwa. By the way, kino sijja kibagamba kankyesirikire. Njaba surprising one day. Mbadde mbassa batuwuliriza ensonga eno with an open heart. Eggulo nawerekedde ku mukwano gwange Pastor Bujingo ng'agenda okwanjula mukyala we kaakati ayitibwa Susan Makula. Nze Frank Gashumba nalimbaddeko mu relationship. By the way, nalimbaddeko n'omukyala naye nga nze siri mugatte ebyekivubuka mu bimanyi nga sikyalangako nga siri mugatte naye ne tufuna obutakwatagana nengezaako nnyo okulaba nti ndi konsayiringa differences zange ne zirema ne tusalawo tuseparatinge. Bwe twaseparatinga omukyala oyo alivinga bulamu bwe nange ndivinga bulamu bwange nensalawo nenkuza Shira oyo namukuza bwomu kubanga nali saagala mwana kukula nga alaba tuyomba tuluwaana tukola ebirala no. So teri muntu ali competent kwogerera nsonga eno like me. Naliko mu bufumbo ate ndivinze single life. So I qualify to speak on behalf of married people and I qualify to speak on behalf of the singles because I've been there. If the crocodile does tell you that there's no more fish in the lake, believe it because that's where it lives. Olugero aba Nigeria, aba America balina olugamba nti if you haven't been to Vietnam, shut up. Complete. Sekta zombi nalimbaddeko mu bufumbo mbadde singa emyaka gye simanyi na bungi naye nga tikitegeeza si dating no. Ate olumu bwe munantabula nja kupostinga ebifaananyi by'aba ex bange byonna mukakase nti ono omusajja yavuga zirambo jini ze Ferrari zokka. Bwe muli ntabula olumu nja bipostinga kuba byonna nkyabiyina. No one can lecture me on this. Nobody. Nina personal challenges. Nzina personal challenges. Ngamma mwenna. Ne kumwe teri wali anenkanya mirembe. Nze nebaka mu kitanda kyange piro zange mukaaga, musuuka zange njeru 7 thread. Ne nebaka. Njagala mirembe teri kyenkana mirembe. Ntwala omukisa okwebaza mwenna abali mu relationship nga nnungi.
nga bbawo akwagala nnyo naawe omwagala nnyo era bwe muba mukyayagalana nnyo mbeegayiridde mufukamirenga ku makya mwebaze Katonda mbeegayiridde bantu bangi abaliyo nga balivinga a good happy life they are there abamu mikwano gyange mbamanyi nga bali happily married omusajja n'omukazi they are there naye ate waliyo abali mu bufumbo nga babulimu lwakuba society nga babulimu kubanga church enegamba etya sheeka wange anagamba atya family enegamba etya abo nabo bayitirivu abasajja babeera mu mabaala ne bakeseza mu mabaala ng'ati okudda awaka ng'ekiri awaka mwe mulyawo mwe mulowooza mbwe abasajja ffe tuyisa abakazi obubi my god mulimu n'abakazi afuuka ekirala yes basajja abangi bwe mulaba mu mabaala ekiro baba bati okudda awaka nga waka wamufuukira ekirala mulimu abakazi nga bodda awaka saawa emu akubuuza leero bamalaya bo baabuze ebaabuze boddayo ku mwenda ekiro ti leero munyumiddwa nnyo so you get it so this is my principle by the way this is an opinion is not a fact endowooza yange eba yange eŋŋanze naawe olina eddembe lyokulowooza nga ggwe kyova olaba Facebook buli muntu ekukkiriza okuteekawo peegi yo waliwo ŋŋambye mbapositinge nsobola ba ex bange biri bayita ebyengera bya Allah kankikomyawo kakati dembe lyo Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat buli muntu alina omukisa munyongeremu akadakiika waliwo omukulu ankubira munyongeremu akadakiika waliwo generali ankubira ate bankubira mbapiikingirawo bayinza okuba nga bannonze nga nzenzirako okubeera pulezidenti w'eggwanga kamala omukwata kakati mbadde mbagamba abazungu batuterawo platforms Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram nga buli muntu you have the right okupostinga byoyagala as long as tebimenya mateeka so Frank Gashumba nyina opinion zange Dr. Besigye ayina ezize General Museveni ayine Bobi Wine ayine ebibye mumpulire so gwe omulimu gwo guli mu byenjogedde oyinamu kyolaba nti kikuyamba bw'oba olaba nga byenjogera it's total rubbish then don't follow me okitegeera Shira my daughter yawezeza abantu 1 million on Facebook she's the first media personality in Uganda oklokinga abantu million yemu on Facebook yasose mu Uganda first media personality neze namugamba from day one toyononanga budde bwo ku bantu abagezako ku distractinga on your journey olia toyononanga budde bwo build your brand ojja kufuna challenges ojja kufuna setbacks in life but those challenges must shape you to be a strong woman murumva yawezeza abantu miliyoni emu nawe omuwala omuto nawe osobola okubaweza oyina okumanya target audience yo bantu ki b'otagetinga ne bw'onookeeranga ku makya ng'owemula ovuma bantu b'ovuma tebakuwulira nze nyina disagreements nyingi n'abantu bangi era bemundabanga nga nvuddeyo ku nsonga nga ngyogeddeko mumanya eba y'amaanyi kambabulire
nze Frank Gashumba mbirivinga omuntu yenna ne baba bagattira Namirembe Lubaga Odi Kampala oba Kibuli oba church yonna oba omuzikiti gwonna n'olabanga obufumbo bwo buli beyond repair nga mutuusa okuttiŋŋana ng'abaana batuusa balabanga mulwana buli lunaku aba separate nze basinga aba separate nze basinga nze abagamba nyina family gye mmanyi oba ze mmanyi nga balinamu ku ssente balina ennyumba ya buwumbi nga bubiri buli kika kya mmotoka bakiyina naye ng'omusajja bamaze emyaka 3 asula mu kisenge kye n'omukazi asula mu kisenge kye omu bw'abeera ku dining table omulala abeera mu living room owulira nga bebulokinga ku whatsapp nga buli omu alina fridge ye baana kifaananyi kye bakulabalaba bwe mutuuka mu bulamu obwo lwaki omutaviira munne mbuke byempule bagamba mbu kye bagasse tebakigattulula kano ke kaweta eyange mugiraba nze yange nagigula mu Dubai Mall era kino nkibirivinga nnyo bw'oba tonnaba kufuna akuwampeta eri genuine gyegulire ogyeyambalize teri muntu ajja kwagala kusinga gwe bw'oba tonnaba kufuna muntu akuwampeta teri muntu akwagala kusinga gwe buy yourself a ring gyeteeke ku ngalo olunaku lw'obaagalana bw'oba tofunye muntu agenda kukuwa bimuli genda gye batunda ebimuli obisasule obiwa adresi yo wookolera oba woosula babiderivalinge kikyengezako okulaga oerage nti weeyagala nobody will ever love you like yourself so that nonsense musimanye ekitabo ekitukuvu kigamba bwe kiti tukyali ku nsi tuli mu kunegotiatinga nsi bwe natuuka mu ggulu ebyo ebyayinja binegosietingire nyina omuwala mukwano gwange yafumbirwa n'amala emyaka 5 ng'omusajja yamukolako buli fujja eriri ku nsi n'atuuka n'okuleeta abakazi mu kitanda kye omukazi n'asirika n'akola buli kintu kyonna okusavinga marriage omuwala kye yakola n'agula ekiso n'akiwagala n'asula nakyo okumala emyezi 6 mu piro nga buli kiro ayagala kufumita bbaawe paka lwe yajja nanga nti Frank nkubuulire this is what I've been going through nengezaako okulikonsayiringa abantu bano paka lwe baseparatinga bonna bali happy bali bakazaala abaana babiri abaana bali happy ekirala ne bamufunanga obutakwatagana bwonna abaana bammwe should not pay a price abaana bammwe bano they are paying a price for 2 idiots abasiru abeebaka ne beeyambula ne bakola ebyekitumbaavu ne bazaala so abaana bammwe tebalina kubeera party to these wrangles so nze ntwala omukisa guno saagala kwogera ku Teddy kubanga siwulirizanga saidi ye era mu respectinga I respect neze mugamba kiri kimu buno budde bwomala ku radio makoti bikyebyo bujingo takyayinza kudda kino kankibagambe takyayinza kudda move on living a good life move on waliwo mbuza nti gwe wasaddi nze ne bwe mba ngenda kuwasa ku weekend temuli manya bannayuganda timwagala birungi mwagala bifudde kati eggulo mwenna mwasiibye ku TV nga mulowooza wanaabeerawo ddi akavuyo naye Katonda yabadde ku mukolo ate mumanyi ti abavandimwe balina oluganda Katonda owulira mukimanyi bulungi mwenna Christians mukimanyi ti Yesu yali muju ate abaju bali related to Ethiopians ate Ethiopians bali related to Batuusi ekyo mukimanyi ate nze ndi Mutuusi kati tegeeza nyina oluganda ku Yesu so Yesu yadde supervisor Yesu yakulidde security yo ku mukolo so ambuza nti nawasaddi by the way it's a private thing okujjako ng'oyagadde waliwo angambye nti mpase ku weekend thank you mbadde mbagamba nti marriage bantu bangi bali mu bufumbo lwakuba ekaba n'agamba batya bantu bali mu bufumbo lwakuba kyakye n'egamba etya naye ng'ofa mulimu abasajja abasezi
ng'asula mu nnyumba ng'atambula. Ulira Hasani Kato ogambye nti awo olimbye mbulira kye nnimbye nkuddemu. Mulimu abakazi abasezi. Kati bwe nkizuula nti oli musezi nkole ntya? Mbeere naawe olwakana kano enempete lino lyekkomere likyasinze. Kati gano magezi nga wabanyinaze abawala mwenna abampuliriza. Manyi kino temwagala kiwulira nenja kibabulira. Gashumba mu Uganda nze ndimu nze nkubulira kyotayagala kuwulira naye ng'olina kiwulira. You get it? Abakazi abasinga lwaki abasajja babalekawo? Omusajja agenda n'akukwana ng'okyefaako ng'oyaka ng'olabika bulungi weefaako. Olumala okukuba embaga ne obyerabira. N'oyambala nga bw'osanze. N'osanga omuntu ng'enjala zino osobola n'ozisimba mu kasooli n'amera. N'ozukuka ekiro kinnayiti kye wasuzeemu. Omuntu n'akusanga mu kiyungu oli mu kufumba cyayi mu kinnayiti. Owulira ng'olusu olukuvaamu lwokka. Jjukira ono omusajja yakulaba okyayaka okyawunya bu perfume. Tekitegeeza nti bw'ofumbirwa ti bw'ozaala abaana olina okudevelopinga olusu olubi. No, mwefeeko. Nze nyina abantu bemanya abali 55 years abali 60 nga basinga abantu abali 30 years okufaanana obulungi. Labika bulungi. Ekirala ku bintu ebimu bye neegomba ku bantu abawarabu oba abasiraamu aba practicinga ate mwe nkwegayiridde bw'oteekangako ekifaananyi kya muganda wange Bobi Wine nga profile pic, nkwegayiridde gezaako okubeera omugunjufu. Samuel Katamba ndowooza tiwampuliriza ensobi gye muyina. Takisi ogirinyira Lukaya ng'evudde Kampala n'oyagala okunyumya ebyekyengera. Tewampuliriza yensobi gye muyina. Mupakuka yensobi gye muyina kubanga oyagala okulaga nti naawe ndaba. First listen to me. First listen to me. Mbadde mbagamba okufaanana obulungi. Abawarabu abo ekintu kye nasooka okubayigako toyireti zaabwe. Nakino kigamba abantu toilet oba ogenze fe short call oba lengo call naaba. Buli kasuko na kakugwamu ng'omaze okunaaba. Negwe ne weeyambula kankomaawo. Mukitegeera? Mwefeeko mubeere bayonjo. Waliwo omukyala mukwano gwange yaŋŋamba. Ekigambo nti omukyala bw'azuukuka ku makya ekitanda akijjako bed cover bulangiti n'amasuuka n'agateeka wansi. Ne mubuuza why ti ekitanda kino kisooke kibreathinge in kifune fresh air. Bwe bayitawo essaawa nga 2 n'akyala. Unfortunately bino ebintu abali badde bababuulira tebakyabibabuulira. So banyinaze mwenna abandaba essaawa zino. It's very crucial nti mufaanana bulungi. Kyova olaba abasajja abamu babaleseewo. I have another friend yalina serious challenges ne bbaawe. Nampita ew'entebe ne ŋŋenda okunyumya. Nayingira mu nnyumba nga yonna ewunya molokonyi, ewunya mukene, ewunya emmamba. Ennyumba ey'ebbeeyi, amadiisa gakyali masibe, buli kimu kiri awo. Omusajja lwaki taakulekeewo? Mumpulira. So nga situnaba kubuleminga basajja ate mu abakazi ate n'eki abannayuganda muli bazibu nnyo. Rema Namakula bwe yava ku muganda wange ani Kenzo mwayogera buli kintu kyonna. Rema wonya akasajja kwegamba omukazi bw'alekawo omusajja kyo kiri okay. Omusajja bw'alekawo omukazi ekyo kimenya ki kuzza musango. You get it?
So Pastor Bujingo yatandise obulamu obupya ne mukyala we ne Teddy ali atandika obulamu obupya. Mama nkwegayiridde baloya tibakubuzaabuza kyenkakasa nti bwe wabeerawo nga mulina ebyobugagga bwe mwakola mu embi ekyo kirala nnyo mubigabane kubanga amateeka bwe gagamba bwe wabeerawo ebyobugagga bwe mwakola mu embi okuli move on. Nze nange akugamba nali mbaddeko disappointed kikushokinga n'ogamba omuntu gwe nayagala ennyo bwe nti naye omuvinga on. Ekirala kati tuzeeyo ku nsonga endala. Ono omuntu eyakuwasa yali akwagala mu abawala abandaba essaawa zino. Waliwo omusajja akwagala essaawa zino lwakuba okola mu MTN, okola mu Airtel, okola mu State House, okola mu World Bank, okola mu Stanchart, okola mu Stanbic, nga takwagalangako ayagala title mu kifo kyokola. Ng'olunaku omulimu we guliggwawo, that will be the end. Nga takwagalangako. Ekyo kyera mukimanye. Nkiro nkyogera nnyo. Teri musajja abaana budde bwa mukazi buli ddakiika. Okujjako fake master. Fake master yabaana obudde bwo. You get it? Ekirala nze mu Buganda mwe nakulira nga bwe mbasi nabakuwasa muwala bajja bakolako background check up. Omuwala ono gwogenda okuwasa yaani? Nga era mu Buganda nga ne family y'omuwala enoonyereza ku musajja. Kati ennone ezo zonna twazivaako. Kinva mulaba nti abantu batomera. Ekirala kino kankibagambe. Bw'oba oli Muganda nga toyagala Banyankole oba Bakiga tubawasa, mbuuza lwaki? Abantu bangi mukola ensobi eyo n'otandika omulangira nga muli mu nnyumba n'olangira eggwanga lye. N'otandika okuvuma Abaganda n'ovuma Abanyankole, Abakiga, Abanyarwanda, naye nga gwe wawasa mu nnyumba waggwanga eryo. Kiki ekinaddirira? Bw'oba owulira nga abavandimwe tobaagala totuwasaamu, kubanga tojja kudda mu maka gange otuyite bannamawanga. Munnamawanga onjagaza ki? Genda obeere ne banno. Kakati waliwo nangambye muno Remati yali pastor. Mwensobi gye mukola yeeyo. Bano ba pastor. Pastor, it's a title. Pastor, it's a title. Owulira? Kati olaba Lutwama Jojo, omanyi Lutwama muveeyo nga mulidde embizi embisi. Nojja ku page 1. Nga munywedde buwala kikakati nze, you cannot lecture me about Buganda. I was born in Buganda. Manyi relationship yaffe ne Buganda. Sisuubira gwe Lutwama ayogera nti ne mu Buganda mu bakulu ba Buganda wali akumanyi. Taliyo. Sisuubira. Ate ekikufuula Omuganda si kika. Buganda kitegeeza Omuganda, a collection. Laba Ulia Luther agambye Mbulema was not officially married. Ebyo byemubeeramu ebyo. Eddiini zino bwe zaali tezinnaba kujja mu Afrika, tewali ddiini ewezezza myaka 3 mu Afrika. Teriiyo. Eddiini zaakajja wano. Bajjajja baffe babeerangawo batya? Mumbuulire. But they were not officially married. So what? Kumu abanda b'essaawa zino abaafumbirwa oba abatannaba kufumbirwa, njagala mumbuulireyo nti gwe wagattibwa n'ebbaawo nga timwebakangako mwembi mu kitanda. Mugenda mu kwotinga Bible nga ate gye musiiba mumenya. It beats my understanding. Abwe Christian, abwe mulokole,
The question is, ono musajja gwogenda okufumbirwa this weekend oba gwe wafumbirwa eya ego wali tewegatta naye nga tebana babagatta, ekyo si kibi? Mumpulira, ekyo si kibi? Titimwefuula batuukirivu. Don't pretend to be holy. You are not. Fenna suli batuukirivu. Fenna suli batuukirivu. Nze nyina abantu bemmanyi nga they are not officially married, but they are exclusively happy. Gabali exclusively happy. Semanya Bible egamba gwete Bible bwe yaleta nabakujja mu Africa. Ba mambi bafenga tibaliwo. Badadi bafenga tibaliwo, bajjajja bafenga tibaliwo. That's total rubbish. That's total rubbish. Ate mu abasajja bobolowooza nti olina kyojja okukolera ba maama kusekeredde. Abasajja abasatu abasinga ssente mu nsi yonna, Jeff Bezos, Bill Gates n'omulala gwe neerabidde, abakazi babalekawo. Kati oba omukazi alekawo Jeff Bezos ne Bill Gates bannannyini nsi, gwolwate kapere. Mukazi wa Jeff Bezos yamubuuza nkukolere ki? Sina kyenjagala. Ng'ayagala trainer we. Ng'ayagala trainer we. So mubagende kompola, ba mama mubagende kompola si bangu. Waliwo olugero luli Brazil eyo nabeerayoko. Waliwo ekibiza ekigambye mu stopping tribalism. Nze nyinza okupromotinga tribalism in Uganda. So oyo naye mu blockings. Nalike Brazil eyo nga waliyo olugero. Omanya aba Brazil abo babelieving nti bava mu Africa. Kati mu Brazil omu yasanga Katonda namugamba nkukolere ki? Namugamba Brazil eyo waliwo omuggo omunene guseparatinga Africa ne Brazil ngwerabidde erinnya. Nagamba Katonda nkwegayiridde nteeraawo ekkubo nvugenga akagali kange ngende ndabe ku baganda bange bali mu Africa. Katonda namugamba ekyo kizibu kisobola kikola. Namugamba saba ekirala. Namugamba Mukama mazze ne mukyala wange emyaka 36 naye nanema okutegeera. Mbadde nsaba ompa amagezi mutegeere. Katonda namugamba kankukolere ekyasoose ekyokubita ekisoboka tolitegeera mukazi. Webagende kompola. So, mwena bali happily married, celebrate your marriages. Nebo bwolaba nga marriage yo eri beyond repair, vaayo. Nze ndowooza kirungi okunona loole y'ebintu bya mwannyinaze than a plus okunona omulambo gwe. Mujjukira keesi eno ebadde nnyo mu mawulire, poliisi bwe yali kavalinga omulambo gw'omukyala mu septic tank. Bye bimu nga balema okukwatagana. Omusajja olw'okuba ayagala ebyobugagga natta omukazi, poliisi yali kavalinga ennaku ez'omulambo mu septic tank. Ekirala bwe buba mu celebrating obulamu bw'abazungu n'ebirala mu biselebrating. Ennaku ezo waliwo gayi bamuyita Peter Mwesigye yanansinga divorce ye ku Twitter nga yebaza mukyala w'ebbanga lyamaze nalyo ku Twitter. Ne bamulumba. How can you do that? How can you post that? How can you post that on Twitter? Ebanange abaddugavu tuliko ki? Kiri okay okuposting engagement yange, kiri okay okupostinga wedding yange, kiri okay okupostinga okwanjula kwange, but it's a sin and a crime okupostinga divorce. Kati waliwo omujega ngambye mbuno Gashumba concentrating ku politics nve ku byeddiini. Mwafuna ddi monopoly y'eddiini? Mwefuna batuukirivu ng'ate temuli. Ate eggulu lino bwe liribeerayo
mujja kwewuunya gw'otasuubira mu ggulu nga gyali. Nze era eggulu bwe liba gye liri naliyingira dda. Bayibuli ekyogera bulungi. Bwe nayina ennyonta wampa ekyokunywa. Bikola bimeka ebyekisa gwe byokoze omwaka guno ebikutwala mu ggulu. Omanyi mu obujega bwammwe mulowooza nti bwe musula mu kyaki nga muleekaana mboolwo ogenze mu ggulu, tekiriyo. Era eggulu bwe liribeerayo ojja kwewuunya bagashumba nga tuli ne Allah, tuli mu kunywa buwayini obwo bwe baalagira nga mugamba gashumba nga sina time, tuli mu kweyagala. Kubanga privately twalereetinga ne Katonda nga tukola ebikolwa ebyekisa. Kati ensonga gye ndimu ey'okulwanirira desire mirembe, ekyo kikolwa kya kisa. Oba temukimanyi? Bayibuli etugamba si buli abagamba nti Mukama Mukama baliraba obwakabaka bwa Katonda. Bantu bangi abatalinnya mizikiti, abatalinnya mu kereziya naye nga bali mu bwakabaka bwa Katonda. Kino kankibagambe. Bantu bangi bakeera erubaga ennamirembe naye nga balina amasabo nga basamize ku ngwa abawedde emirimu. So kikyoyogera, you cannot lecture me on this. Don't even bother. Yekera ani akugamba eti nze njagala eggulu? Ani akugamba? Lume ano lyoli mutuufu, bamaama mubagendeko mpola. You cannot lecture me. Nakulira in a strong Catholic family. Values, by the way, bantu bangi abatalina na manya ga ddiini naye nga balina Katonda ku mutima. Mwe abasiraamu abali kuno teri muntu yali akuwadde asalaamu n'akubba. Taliyo. Kambuza ekibuuzo, oba muli baddiini nnyo, looje ezisiibamu nga zijjudde baki abazigendamu? If you are true Christians, looje ezisiiba zijjudde baki abazigendamu? Another question would be ku nsonga eyo, oba mugamba nti nno you are good Christians, lwaki siriimu asinga mu bafumbo avaawa? Mwabe portraying that you are good Christians. Studies zitulaga nti siriimu asinga mu bafumbo avaawa, mu bwenzi bwe mubeeramu. Just shut up. Bano bapasita abalumba bujingo, nyina pasita omugwe manya alina abakazi bana, buli omu yamupangisiza. Naye nga bw'ayimirira ku kituuti ne gw'ayina ensi bwemanyi mulowooza nti mutuukirivu. Abakazi aba. Ekirala n'ekirumbya bujingo, erinnya lya bujingo. Waliwo bannayuganda ng'amannya ga bujingo, ga Gashumba, ga Nkuranga, ga Ntaganda, gani bwe gatyo ng'ogwo musango. So don't lecture me. Ekirala bw'olibeera ku mulyango gw'eggulu bw'ondaba nga tonzikiriza okuyingira, manyi muyina akamanyiiro ako. Kangende ku kirala. KCCA mbeegayiridde ebinnya bizzeemu e Kampala. KCCA mukyala kitaka, mumanyi respect gyembabwa. Waliwo ekinnya ekiri ku KIU ekansanga. Ennaku ezo waliwo na accident owabbo dabo kabini yatomera owa boda. Owa dabo kabini yali agezaako okudoojinga ekinnya n'atomera owa boda. Mwabali ku page yange essaawa zino bw'oba omanyi gy'oli waliwo ekinnya typing wa ekinnya ekyo bwe kiri KCCA. Bannayuganda kino kye mbagamba temujja kwagala kiwulira. URA yagambye buli muntu afune tini namba. Bw'oba osuubira okukolayo ka transaction konna mbadde nkusaba funa tini namba. Kubanga ne bw'onoogaana ogifuna ojja kutuuka ng'olina ogifuna. Waliwo ebintu ebyajja nga you can no longer reverse them. National ID ezo bwe baazireetera nagamba Shiro we should go to for the national ID. Abantu bonna ne bagaana ozifuna ne bagaana. Kati kyafuuse it's a must. Tosobola kugulawo account mu bank, tosobola ku transacting kitu without a national ID. So nalabye esacula ku internet nga URA egamba buli muntu afune national ID. Bobo ina transaction yonna gy'okola nga esukka miliyoni 10. Amutele siba forcinga mbaba wuyi magezi funa tini namba kuba ya bwerere.
kakati waliwo Sharita sijja ku blocking ngambe mbo olugezigezi lwennyina kyemba sijja funa mukazi kakati oba nyina omu olugezigezi gwonjagaza ki gobo manyi toli comfortable kusula mu suuka njeru 7 thread ne wesiba tawolo enjeru gwe sijja kukwana sikwagala gwesula mu bisuuka bye ebya bbulu nebitawulo ebya green byetusiimuuza embwa. Simple. Don't force me baba, toforcinga kukwana kuba sijja kukwana. Waliwo n'abantu nga bwayingira mu bedroom yange ala muzika abantu longo person in the bedroom nga zikaaba ekyo nakyo nyalo kimanye baba nga zikaaba poma tusobola kuzisula mu nsuuka njeru piro mukaaga tawolo zirize balagira kotoni otegeera ndowooza okyanda bisa sabuni owekitole wa mukwano nawe oyogera nange so bwenvaako bwembanyi yenze these are my principles. Nze ndi musajja mu katoliki ne buli lwe ngenda ku mikolo gy'abasiraamu nga nyina okuyingira mu muzikiti nyina okujjamu engatto. Kurani bwetugamba bw'oba toyagala kujjamu ngatto togenda Kibuli oba oli Kampala kukiraba nze waliwo ebintu bye mwambala nga bintaninga off bine biwale byammwe bitajiri bye mwambala. Yesu agenda kudda ku nsi noyambala print sibayi mu kitabu animal print. Katonda ine ensonga lwaki yatonda kita ngeina amabalabala. Katonda ine ensonga lwaki yatonda empolo engo ngeina amabalabala. Negwe nogenda ewo musajja faseme ngo yambade bikibi print animal print biveko. That's a turn off. Omanyi mukulidde mu mulembe omufumulooza buli kintu kyemukola kituufu. Gwokola ekintu mu abantu ne bamubeera 100 ne mukola ekintu ekifu tekitegeeza nti kituufu. That's the mistake you people do. Abantu ne bamubeera miliyoni nga kyemukola kikyamu kisigala kikyamu. Abantu abangi obagobereranga bafuluma stadium ya mupiira. Bw'obolooza nkulimba buuza ku muntu ali above 50-60 years akubuulire. Abaana abawala bayambalanga ezo obugoye obuwale bw'omunda busatu nga yambala white throughout ngo akawale k'omunda aka black n'aka red bakambala mu nnaku zammwe zirize mutegedde bwekyabeeranga. Naye olw'okuba mukulidde ku mulembe gw'enaalemu nga buli kimu kyafa mulowooza bwe birina okuba. Ask anyone. Nyina mukwano gwange alina edduuka ku Avema namusanga ng'azitunda ezo obuwale bwammwe obw'omunda obwa kala eziringa nga 1000 ne mubuuza bino bikinangamba bino bye bagula abaana b'ennaku zino. So what are you talking about? Mwebale nnyo okutayipinga buli omu tayipinga w'omanyi ekinnya mu Kampala muno. It's unbelievable. Yes, Jennifer Musisi yalina ebizibu bye nga nange bwe nyina weaknesses zange, but she did a good job. Yes, nange nyina weaknesses nga Frank Gashumba, but Jennifer Musisi did a good job. Kampala linga kikomera kya mbizi enfufu ebitaba buli wamu okuunya. Wachuli waliwo ambuuza nti how can I get it number? Genda ku poto ya URA na website bakuwe ojja kufuna linki ogifune. Bw'oba osanze obuzibu there is a young girl ayinonza nyambako bwe manyina challenges ne URA. That's the young girl I use okubinfunira ebyo ebintu ebisinga kubanga olumu bibeera complicated. Ngenda kwogera abakozi bange ab'omwaka nga sinaba kuboogera. Abanyarwanda bakyalina challenge ku immigration. Baganda bafe abali mu immigration. Mwagamba Gashumba is hard on you. Nempulinga mu back katugenda komawo. Immigration nenira. But in a special way I have to thank the current Minister of Internal Affairs, General Kaindo Tafire. General Tafire message eno bwe muba mulabye mu neebalize.
ye muntu agezaako okugamba nti temumma muntu yenna passport oba national ID okujjako nga mumaze okukakasa nti si Munnayuganda. Jeno Tafiira agamba, why don't we involve in local leaders? Omuntu bw'ava Nakaseke ne mumudawutinga aleete ebbaluwa yerosi wano eya diso eya RDC ne area MP ekakasa nti ono omuntu Munnayuganda. This week eyangalo yazze mu office nga bamumye passport naye nga jjajjaawe bamuzaalira Luweero in 1926. Jjajjaawe yafa like 5 years ago nandagane national ID ye yandaze photocopies z'abasenga abakojja abawera 15 nga bonna Bannayuganda naye bamumye passport. Passport office. NIRA and NIRA. By the way, now the fight agenda ku NIRA. Frank Gashumba is still, as long as I'm still alive, tujja kulwanira rights z'abantu baffe. Ekirala sirivaayo kulwanirira muntu nga si Munnayuganda. Obutakwatagana obuliwo between Kigali and Kampala, I don't want to be party. Saagali eddala rangi eriwo between Kampala and Uganda. Tuwere party. But please, muyamba abantu abanaku. Abaana bagenda ku passport office awo okusaba passport. Tebagenda Mauritius, tebagenda South Africa, tebagenda Dubai for holiday. Bambi nawe bagenze kupakasa. Bagenze kupakasa. Waliwo ngambe timu NRM dembe lyo kuwagira NRM dembe lyo sikuinako buzibu. No one nupu na dembe lyo kuwagira nupu no wefudisa ina dembe lyo kuwagira nupu. So technocrats in the Ministry of Internal Affairs, if there is anyone you are doubting, tell this person to go where he hails from and produce the said documents. A letter from the LC, a letter from the DISO, a letter from the RC, and the area member of parliament to certify that the said person is a Ugandan. But I can assure you, gwobonda besawa zino ngolowooza ojja kukijjanya abavandimwe mu Uganda. Tewali yali atulwanyisiza n'awangula, ekyo kankikugambe. Taliyo. Mukyala Kagira bakugambye the road between Mityana and Kyenjojo, it's impossible. But Kampala, waliwo gwenva okublockinga agambye mbu mu Abanyarwanda tuddeyo waffe. Abanyarwanda babeera Rwanda, mu Uganda mulimu bavandimwe. Olunaku waliwo lwenawa peegi yange mukwano gwange omwami omuzibe n'abeegayirira n'ababuulira ennaku ye ne mumusondera. I think it was 1.7 kyensuubira. Enkya ngenda kupositinga ssente ze mwamuwa, ekifo bwe yakikoze, ng'era abasaba obuyambi obulala. Mbadde mbasaba Christmas bw'oba otalina muntu gw'osobola kuyamba, munnyambire muzibe wange. Bambi obusente bwe baamuwa yabufunamu akafo n'akapangisa n'akasiiga langi. Ngenda bipositinga enkya. I'm requesting you kindly mumuyambe, mbeegayiridde. Abantu abamu sibaddamu for reason. Waliwo omuntu akulumba ng'ayagala omuddemu. Again, I must register my sincere thanks to General Kaindo Tafire. You've exhibited the highest level of patriotism over nationalism.
Otafiire, thank you so much. Kubanga Otafiire agamba ekigambo kiri kimu. Ono gwe mumma national ID ayina emyaka 4 gine mutegedde kaakati nti si Munnayuganda. Ekirala ogamba otya nti si Munnayuganda nga bajjajjaabe ne bakitaabwe baziikibwa mu Uganda. Banange akaseera katuuse omuntu bw'akola ekirungi asiimibwe. Okiwulira? So nira Abanyarwanda mu Uganda zezimu ku tribes eziri listed as number 24. Ekirala bw'oba ondaba essaawa zino nga bakumma national ID oba bawamba national ID, please WhatsApp me on 704 555 555. Emi ahimbisibwe kankuddemu obuuza nti can Ugandans get Rwanda's passport? Ahimbisibwe kankuddemu bwe nti bano bonna abasaba passport ze Uganda oba national IDs, they are Ugandans. Bajjajja baabwe ne bajjajja baabwe. Constitution ya Uganda egamba nti omuntu yenna yazaalibwa bazadde tribe yonna yali mu Uganda before 1926 ebeera tribe in Uganda. So the people that I speak on their behalf, they don't have an attachment to a country called Rwanda. These are Ugandans born, baptized, raised in Uganda. They are not Rwandans, they are Ugandans. People living in the Republic of Rwanda, their president is President Paul Kagame. People who live in Uganda, even if they don't support NRM, their president is President Yoweri Museveni. You get it? Ngenda bagamba abantu bano omwaka guno abakozi bange b'omwaka asooka ye Kano Edith Nakalema tumiye mukozi wange ow'omwaka amudiridde ye mukyala ayitibwa Mase Akabwisho. Mase akola heading Uganda Registration Services Bureau. Bogenda mu URSB olabayo some sense of work. Ate nze omuyimbi wa COVID, omuyimbi anyimbidde n'ennyumirwa ennyo ennaku zino bamuyita Nina Rose. Ate comedian wange ow'omwaka bamuyita Zizinga. To me kati kintutte ku zina award zempulira zebategese. It's very, very unfortunate. Era sente z'omuwi w'omusolo mu billions bategese bya award era bazibbire mu sente. Abayimbi be Uganda tebaagala awards zino, these fake awards. Abayimbi be Uganda baagala kimu, mugulewo eggwanga beepakasize, mugulewo eggwanga beepakasize. Olira mwepakasize beepakasize. Desemba eno gwe mwezi abayimbi mwe bayoola ssente. Abayimbi be Uganda tebaagala bwa awadi obwo. Awadi ki gye bakuwanga ne bw'ogitwala mu kabiina ka Niigino oba mu kasako k'oku kyalo tosobola gisingayo ne bakuwa ssente. Awadi ki eyo? Niba ne Uganda oba mulitandika ddi okubeera critical thinkers and billions bantu balinganga bana abagabanye ssente ezo naye nga bakosa linnya lyammwe, nga bakosa linnya lyammwe. Buli zina awadi ze bagamba NRM yezitaddemu ssente. For the last 2 years abayimbi bali wakati bakola amabala mwagaggala, concerts mwaziggala, concerts mwakola ki mwaziggala. Sente zino zemutegekamu bino bya awadi byammwe muzikwate buli muyimbi mumuweyo bukadde 5 5. By the way, obuwumbi
bwe batadde mu concerts mu bya award bino buli muyimbi badde basobola mukwatira omukadde 5 as usual those fat cats you know bobuli awali sente be babeerawo Bobi Wine bamuyiga okwebeereramu nga ndi muyimbi nengenda mu ebyo bya award award mu Uganda zakoma ku Palm Awards bababuwaza kiri deliberate bino byemulaba okubatematema mu kiri deliberate kubanga bakimanyi abayimbi kasita mubeera united temuli bangu bakufuga tebagala music industry kuleta another Bobi Wine nezo ogwange guli gumukubuulira gwe nosalawo ogwange guli gumu always kubuulira gwe nosalawo mu myaka 2 covid yakubye buli kintu muteeka mutya sente mu awards nga abasawo bakyali ku strike baagala sente zaabwe muteeka mutyawo muspendinga sitya sente ku awards nga abasomesa for the last 2 years tebalina musaala muteeka mutya sente mu awards nga abapoliisi abasikale ba UPDF bakyasasulwa emitwalo 4 mitwalo 5 musaala tine gwanga niye yaliyoga ate babi bakola kubanga babamanyi singa babikoze ne bifulopinga bayinza obiddamu babamanyi babi bakola kubanga baba bamanyi nti muli kiwuka kya muto buli omu akizanyisa I have many friends abali mu music industry bano baka millioni ba Bobi Wine ba bebe kurbo namba manyi bano ba Spice Diana ba Nina Rose ba Juliana ba Namubiru ba Misa Kisema Kulaba ba Lutalo tewali muyimbi mu Uganda noza gwesibanyi bwafanana mbwa award za naku 2 awarding what for the last 2 years ensi egikubye singa gavumenti egambye nti buli musawo tumuwaddeyo ka Christmas bonus buli musawo abadde mu lutalo lwa covid tumuwaddeyo ka Christmas bonus nali saluting the government yenu abantu betulina okucelebratinga mu gino emyaka 2 bebasawo abadde balwana nga namwe mukeera nga mugenda no ate temulina kyemujja kunkola akibagambe temulina ine gwanga siria mmwe zino sente zigenda okwononebwa mu bino begasiya sente zamwe wa musolo amafuta galinye ekitenkanika lita y'amafuta eri mu siringi 15,000 ya petroli mwabanda besaawa zino mwali mukimanyi buli luwonywa petroli lita emu URA kujjako omusolo gwa siringi 14,000 mwali mukimanyi bwonywa diesel I think 13,000 kati gwanda besaawa zino omwaka guno wakanywa lita z'amafuta mmeka tunajogebwa paka ddi awarding who abayimbi mute amabaala December mute abayimbi bepakasize kubanga nzijukira every year waberangayo nti tondeke ekiwatule ne busaabala yes kati nfembyayo muganda nge Segirinya yetaaga obuyambi bwammwe Segirinya mwamwerabira mwenna abawagizi ba Nuupu
mwerabira Segirinya. Segirinya namumanya nga tanaba kufuuka mubaka. Segirinya namunoonyeza nako akalulu nga akyagala wa kansa. Ne Segirinya yeetaaga obuyambi bwammwe. Segirinya n'alanisi wannyana beetaaga obuyambi bwammwe. Ensonga za Segirinya nzirabamu abantu aba Shamimu Malembe, Elias Lukwago, Segona, omubaka mukwano gwange Kojja, muyita Kojja unsinze sebo, oyo Kojja wange Segona. Bendaba abalala buliwa. Segirinya ina weaknesses ze like any other person. Neteri muntu yaterawo mubiri nuku nga Segirinya. Segirinya Mr. Pudate bambi mu process y'okuterawo omubiri nuku nakola ensobi nnyingi. Mu kuterawo nupu omugongo yakola ensobi nnyingi ng'alowooza balwanirira. Aya Segirinya bwe bamuyola bambi yali amanyi bagenda kumuyola asule ku CPS enkeera aveeyo. Oli wano osobola okwitsayizinga Yoweri Museveni ensi yonna nekkubira engalo, naye Yoweri Museveni bwakuleeta ekikumi n'akukwata bw'ati bonna bonna abaali bakuwaga toddamu balaba. Nze kino kankibagambe. Ate Yoweri Museveni ayinza okuba ye yakwesonyiwa, ne mujjukire alina abaana n'abazzukulu. Museveni ayinza okuyiginowalinga wakyawuyo, kubanga twagale tukigaane ayina ekitone ffenna kye tutayina. Ajja kwesonyiwa naye abaana be bakukwate. Segirinya yabeererawo nuupu Mr. Pudate ensi yerabidwa. Mu myezi esatu Segirinya yerabiddwa. Nuupu erina ababaka abawera mu 6 bali mu paliyamenti omwo. Ennaku ezo na miitinga maama wa Segirinya nze abagamba beyambulira byankwasa ennaku ebayita ebyobufuzi bye Uganda. Bayita ebyobufuzi bye Uganda. Muveeyo. Ebyobufuzi bya last year oba this year abantu baali banoonya bifo babifuna. Abanupu bafuna, NRM nefuna, FDC nefuna, ng'omulonzi waviiramu awo. Ebyo bayita ebyobufuzi bigende kompola. Buli komedi yenna yeetaagisa ku Nuupu Segirinya yamukola. Naye ani akyayogera ku Segirinya? Gye bayita Uganda gigende kompola. Olwo Nasuna ngambye nti ate gwe owagira Yoweri Museveni. No, nze namuwagirako. Naye enjawulo gye nnyina between you and me nti mu respecting nti president w'eggwanga era ye commander in chief. I disagree with him, ne mu respecting. Kati gwe ensobi gy'olina ekyo tokimanyi. Okiwulira? Gwe ekyo tokimanyi. Mu ggwanga muno yayina emmotoka eriko flag 2. Bapresident bangi abalotale kirabu bangi nnyo. Naye bw'oba omanyi nti waliyo president omulala mugamba ggulewo eggwanga kati. I disagree with him, but I respect him. He's the president of this country and he's the commander in chief. Ekya musajja mukulu ali mu myaka gya kitange we yaviira ku nsi kuno. Ate ayina ekitone mwenna kye mutayina ti ne bw'aba takkiriziganya naawe
ayina the ability to listen to you much as you disagree with him. Singa amaanyi ge yalina n'obuyinza bw'ayina abo bawamu okumala olunaku olumu muyinza otusalako obulago. Ekyo temukimanyi. Oba temulina wadde ejjirito oba empiso naye muli bakambwe bwe mutyo naye olwo ne babawa ku buyinza muyinza kukola kimu. Yes, nze nyina omukisa Dr. my favorite Dr. Kiza Besigye njogera naye Kyagulanyi nali njogedde naye mu mwenna nga temunnaba mutiitiirya ffe twamubeererayo nga tunoonya akalulu ka Kyagulanyi. Naliyo ne Segirinya, naliyo ne omubaka Kasozi Ibrahimu ne Sekigozi. I disagree with Bobi Wine ku bintu ebimuzikiziganya naye. Ekyo kye bayita abakulembeze lwe muli kiyiga nga mumaze. Leaders must disagree and agree ku bintu ebimu. Waliwo decisions ze mulina okutekinga as leaders nga toconsultinze balonzi bo. The mere fact nti mwalonda Kyagulanyi ne mumukwasa obuyinza, there are decisions he must take without consulting you. Muchulira Sabalwanyi enkyanga mpita ku nsonga z'abavandimwe nga ngano genda anategeera ati ebizibu bye tulimu mu ggwanga muno nga sinterface nze naye. I must interface with him so that he gets to know the reality, because he is surrounded by liars. Abamulimba ennaku eri ku immigration yawo yali tagimanyi. Netumugamba Mr. President, omuntu yenna gwe badawutinga to involvinge ba local leaders, LOCs, badiso, bapiso, baninaga. That's a brilliant idea. Netumwana idea endala. Omuntu bwakugamba nti Munyarwanda bamuzaala Busoga alina okubanga ayogera olulimi lw'e Busoga. Teri muntu avudde Rwanda n'amala mu Uganda myaka 3 ayogera Oluganda lwenjogera. Abanyarwanda abakulidde mu Buganda boogera Oluganda, Abanyarwanda abakulidde mu Ankole boogera Olunyankole, Abanyarwanda abakulidde mu Busoga nga Muganda nge Bahati boogera Olunyarwanda. Nagamba that's a brilliant idea. Kuchuli ate nze ngendayo, nze bw'aba mpise ngenda misana mu mmotoka zange zimanyiddwa. Nemwe abamu bagendayo kiro nga bambadde obukaaya. Mbogere wano temutye mmwe, mbogere temutye. Nze olunaku olwasooka kankibagambe lwe yasooka okumpita, I remember it was Lwakitula, nensooka n'okugaana paka lwe bankonvinsinga ogenda. Meeting yatandika ssaawa emu neggwa nnya gwa kiro naye nga natuuse 12. Basically natuuka misana 1 on 1 naye ne muyigako ebintu bingi 24. ne baŋŋamba Gashumba ogenze wa Museveni bajja kuwa obutwofe nafa siriiwo. Ye yennyini yagamba mpe bakube kofi nti yes ne munywa naye baali banzise 2014. Nze nyina omutwe ogwange. If I can disagree with my mother, someone I love, someone I respect, ate gwe nsanze Kampala. Hey, he's the president. Dr. Besigye, I've disagreed with him. Nemuga doctor, no. Awo tuli bakyama. Nze kama kwogera nze omu kubagamba Dr. Besigye togeza nojjayo empapula mu 221. Anti bagamba gosibyewo Museveni dake ebbali. Kati dokita yayimirirawo mu kalwa akawedde yakabadde Museveni yavuddeyo mu State House. Mulekerawo okukyamuukirira. Hello? I'll call you back. Ompulidde? Ove mu kukyamuukirira. Nze abagamba zino engalo zange simanyi bannabyabufuzi baziyiseemu. Niyo olumala okufuna ebifo toliddamu balaba. Waliwo ngambye nti ate nvudde ku mulamwa gw'omanyi omulamu ogwandeese. Oli sivudde ku mulamwa awo nawo nkoonawo mbajja mwagala kulirawo.
oyo naye mu blockinze mu promoting ntya tribalism ate mu practicing obutumbaavu bwe obukyasinze. Abaganda buli mwaka bwe gwabanga gugwako nga baba n'enkuuka gwe mukolo gwagattanga Abaganda mu Buganda. Is that tribalism? Abasoga nga balina emikolo gyabwe. Yes. Abakiga nga balina kye bayita Bakiga Nation. Bakitandikanga ekisono kyawedde balina Lugogo Indoor Stadium. Abaganda be bekolamu omulimu gwabwe ne celebrating their culture. Is that tribalism? Abacholi be bakola omukolo gwabwe ne celebrating their culture. Is that tribalism? So tribalism fa abavandimo be twekolamu omulimu ne celebrating a culture yaffe, tribalism. Nonsense. Omuvandimo bwe nyambalanga bwe tulina okwambala molonsosola ya district gye mukozesa okusalirawo abalala. Ya district, this is our country, we own here, we were born in Uganda, raised in Uganda, we shall die fighting for this country called Uganda. Jajja wange omu bamukira mu lutalo luno olw'aba 7 sitwamulabanako sitwamuziika nako situmayina gye yaziikibwa 1940s eyo. We are Ugandans. Ne mulimu abantu abamu abagala okwefuulamu bannayuganda. Simanya mpagira NRM, mpagira Nuupu, newefuula ow'ekitalo kyekiriyo. Ebyo ebibiina ebibiri Saabalwanyi Yoweri Museveni lwaliva ku nsi kuno temuliddamu kulaba NRM. Kyagulanyi n'ava ku nsi kuno enkya Nuupu Yoweri Nuupu rotatingira ku muntu ogwo Kyagulanyi. You cannot lecture me. Gwe rotatingirako akyogera si yakireeta era si kyagala era kisazaamu. Kyagulanyi n'afa enkya Nuupu Yoweri Museveni n'afa enkya NRM weri. So we are not kids. Ate ffe abamu tulina library awaka tusoma ku bitabo. Mwensobi gye muyina muli embizzi ne muli emmamba ne muli empuuta ne muwuuta ebigere ekawungezi ne mulaba Arsenal ne Man U ne mulaba ne mugenda mu betting awo ne mulooza ne mutegeera nnyo. Channel meka zolaba oyina channel meka zolaba bwe mulaba bino biroko channel bya Uganda ne mwefuula bakafulu ne bu radio. Anyway, kambalekerawo mbagaliza kye munjagaliza nziramu bagamba ku Monday omusango gwa Desire Mirembe eyatemulwa Matthew Kirabo wa Bulembo guddamu ku Monday mu kooti emukono. Matthew Kirabo wa Bulembo yadduka era International Police yayishulinze waranti ye munoonya. Bwe kineetaagisa ogenda ku American Embassy tujja gendayo kubanga Matthew Kirabo omukazi we gwe yakawasa ayitibwa Janice Saakiraba Bakibinga Munnansi wa America yayamba mu kukweka omutemu abetting crime bakiyita. Janice Saakiraba Bakibinga, an American citizen, she has successfully helped Matthew Kirabo to run away from justice. I've consulted friends in the US and they are telling me that's a serious crime, abetting crime. You are getting it. I can assure you one danger bagamba we have this murderer. Why would you kill an innocent young girl? No musalako obulago. Nekisula mu kyakyo lwamala musalako obulago kyasula mu deliverance kyakyo ekiro. Yamuta ku ssaawa 5 ogw'ekiro n'avuga
yamuta kusawa 5 gwekiro yamutira mu bikajjo byerugazi navuga nagenda mu deliverance church nasulayo ngaalekana abantu balowooze nti nikesi ngaako yali ataddewo albait bwaba akwatiddwa abantu balowooze nti twasula naye mu church paka polisi bwe yagatta puzzles bonna mu church ne baga nti yatuuka saa 8 ogwekiro. So bino si byakusaagiramu nze bw'ojjanga ku peegi yange olumu mbeera hilarious. Yes, ekyo nkimanyi naye waliwo bye tulina kusaagiramu situlina kusaagira mu bulamu bwa muntu. Omwana w'omuntu omwana yali Makerere nga asoma medicine. Desire Mirembe was in Makerere studying medicine nga nakino kisoma medicine. Omulamuzi n'akiwa bail. Omukadde omulamuzi so nawulira omusango saala mu be confusing. Omulamuzi eyawa Matthew Kirabo bail yagimuwa I think in 2016 or 2017. Onawuliza omusango si yamuwa bail. waliwo ekigaya kigambye mu mudde wammwe nga tuddawa nkusaasidde tuli wano forever ng'olaba abaddugavu bali mu America naffe nga olaba abazungu bali South Africa naffe bw'oba olowooza tuliva wano ojja tulekawo kino kakikugambe ate bw'oba olowooza nti ojja kudda ku Facebook wano tiisetiise we are here. Ffe tumanyiddwako ekintu kiri kimu twerwanako. Waliwo ngambye nti Namutebi Muhoozi Kayine Lugaba for president. Yes, bw'aba Muhoozi ayagala obwa president ajja kujjajjayo empapula bannayuganda bana bamusiimye bamulonde. Naye kankikubuulire as long as Saabalwanyi akyasobola okuyimuka mu ntebe ye ebyo bwa president wa Uganda mu byerabire. Obwa president wa Uganda tebusalibwawo kapapula. Obwa president wa Uganda busalibwawo mundu. Akapapula every after 5 years kakyusa bakansala ne kakyusa bakaba parliament ne kakyusa ne ba local leaders abalala. Akapapula naye entebe erije mutegedde ng'oyagala okutambula mu mmoloka erimu fulaga 2 mundu yensalawo. Kubanga akalulu akabaddewo mu 2021 mwenna mwakalabye it was a purely a military operation. Don't be fooled nti akapapula kalijjako Yoweri Museveni wano ekyo tekiriyo. Nze akibagamba okuva 96 nonda okiwulira. Akalulu katandika UPDF efuuka ogani ya NRM, Uganda Police efuuka ogani ya NRM, Uganda Prisons efuuka ogani ya NRM. Basically go competing na NRM obero competing na UPDF obero competing na Uganda Prisons, Uganda Police, NSFC Special Forces Command. Eyo ye agamajega gegalinganga waleti yo. This is the bitter truth. Ekyo buli kimanya gagge NRA UPDF yabamu NRA gwe watandika NRA yenyini amanyina okugamba yamanyina okugamba mbu amagye gange egoyija osobola okujja kuno n'omuvuma osobola okujja n'omuvuma n'ekisinga obukulu nti akusinga. Yes, akusinga. Waliwo ngambye nti Wilaya Maliha, okay. Inbox me. Anyway. Mbanange ngezaako okufuna radio station njagala komawo amazima gali nti bwe twasirika ennyo kyakozinga vacuum njagala komawo njagala komawo nkoleyo show emu ku radio every week.
njagala komawo nkoleyo show emu every week ne strictly tegenda kubeera political egenda social egenda kubeera social economical n'ebirala mbeebaziza nnyo mwenna abampuliriza bwe mbasizeemu kubawuliriza Merry Christmas and Happy New Year in case sizeemu kubawuliriza mwebaze nnyo mwenna n'abagambi mwe abali Middle East temu giving up on your dreams temuva mu birowoozo byammwe mweyongere mubeere bakozi temu giving up amanya gwenna ge babayita temugafaako aziranga bazi omulimu gw'okola guweerera abaana mbaagaliza kyemusinga okunjagaliza bw'oba essaawa zino ng'ondaba ng'onjagaliza birungi nkusaba Allah akuteera omukisa mu buli kintu ky'okola bw'oba oli ku peegi eno ng'ondaba tonjagala nsaba Allah akukuula amannya 3 ag'omu maaso buli lwe nkusanga ntegeere nti lino lyerisajja eritanjagaliza birungi mu nsi muno kubanga nze bw'onjagala ennyo nkwagala nnyo. When you hate me, I hate you, period. Ekyo tekirimu nakuteesa. Hate me, I hate you. Love me, I love you, period. Period. Thank you Susan Birabwa, nze ndi honest mu byenjogera.